Nyobero bono bubiri. Kantandike n'akalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero kagenda kusoma kati bakagamba bwe gati. Tutera tugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya. Amamesa amangi tegeesimira bunnya. Amamese nja kiteeka mu mbeera nti emmese bwe zibeera naddala gana amafukuzi agabeera mu ttale. Bwe pone ezo zibeera mu nju ze tuyita ensolima. Bwe zibeera ennyingi ennyo zirema okusalawo okukola omulimu gwe zandikoze. Gamba ng'okwekweka n'okukweka bye ziba zimaze okunyakula. Kibawa kizibu obuzibu bikola. Butyo naffe abantu ebiseera ebisinga tuba tuli mu kulwanagana n'abasajja batamanya ngamba. Bwe tubeera abangi nnyo tulema okukola kye tuyita okusalawo okukola ekintu eky'omulundi ogumu ffenna. Olw'ensonga bwe tubeera abangi nnyo buli mwabeera n'endowooza ye, n'entegeera ye, n'ebigendererwa bye. Kati mu kalowoozo ka leero ngenda bagamba amannya gange mugamanyi bulungi nnyo. Maze mu struggle emyaka kigenda kuwera ena bweddu. Era sirigivaamu sirya mu nsi yange lukwe. Newankubadde system ya yoseti bahabula tapusira mutano wakali nsete mzezedde. Erese bizibu bingi nnyo ngeresemu ekigambo kyetuyita divide and rule, blackmail n'ebirala bingi nnyo. Ne tutandika n'okugenda okulumba bannaffe Uganda oligino olw'okuba tulina endowooza eyawukana mu by'obufuzi naye nga si bwe kyandibadde. So nga ate nabo ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Bwe tugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya kitukira bulungi mu kalowoozo ka leero. Bannayuganda basinga obungi twagala enkyukakyuka naye obuzibu tulina tugaanye okukkiriziganya ku kiki ekiyinza okukolebwa. Butyo tusanze obuzibu okuba nti twetomeraganye. Mu kwetomeragana kuno omuntu omu ye alioganized yalina ensimbi ate yalina obuyinza bwe yawamba aba asobola okututuusaako obulabe. Ne tuba nti buli muntu atandise okulaba muntu ng'omulabe munne so nga ate ffenne muntu andi bali tugitunuza omuntu omu nti ye gonde. Nze newankubadde nnyinza okukola omulimu ogwenga gwe togusobola nga nange gusobola. Buli omu yandibadde ayimira mu layini n'akola omulimu gwe twanditusiza ekintu ekyo. Munneegendereza nnyo mbadde nkola vidiyo ebbanga lyonna. Mbadde sitera nnyo kulumba muntu okuggyako ng'olina ensasaga gy'oyagala okukola. Mbadde nkola ebintu nga bikola bulungi nnyo. So nno bwe tuba nga tukwatidde wamu ne tuleka maŋŋana okwerumangana oba okwesika ebitogi tujja kusobola okutuusa struggle eno n'okukyusa eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Ekikulu tekirina tuganye okutegeera nti bannayuganda abasajja abajja mu Uganda okutufuga si bannayuganda bo bajja n'ebigendererwa bye by'okusaanyawo Uganda basseemu abantu baabwe. Kiki kyabulemi okutegeera. Olw'okuba nti abantu bano bayiga ennimi zaffe bayiga obulombolombo batwekweseemu nga bo bakola kye bakola nga balina ekigendererwa ekyabwe ekimu so nga ate ffe abandi badde bannansi okwerwanako nga mu bungi bwe tuliko ate tutandise kwesika bitogi na kwesikanga n'ensonga lwaki tulemeddwa okusalawo omulundi gumu. Y'ensonga lwaki nze mumpulira nnyo bwe mba njogera ebigambo bino njogera ebigambo byange ne ngenda nga sina gwennyeze ne bwoba onnombye emirundi emeka olw'ensonga nkimanyi gye tunaakoma okwesuna n'okwesika tuba tekirina kye tugenda kukola. We wava nno akalowoozo kalyo nti amamesa amangi tegeesimira bunnya kyekiva kigamba nti n'abantu abangi ennyo nga tuli mu struggle naye nga ate tuganye okukwatagana ku nsonga ezimu oba zonna ezitufuga oba ezitukwasaganya tuba tekirina kye tugenda kukola. So nno butyo njagala basaabu n'Abannayuganda abali eyo. Nze amanya ge mugamanyi bulungi nnyo. Ebbanga limaze mu struggle teriko bibuuzo. Newankubadde nsikiddwa matayi nsikiddwa buli kimu naye ŋŋaanyo okuva mu struggle kubanga njagala ensi yange kusinga ekintu ekirala kyonna. Ngenda basaba butyo buli muntu yenna ng'akyayagala enteekateeka ey'okukyusa eggwanga mu mirembe kubanga ffenna tugyeyagaliramu. Please mukyuke kubanga obudde tulina butono nnyo. Ng'omuntu ali yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga totegeera nkola Robert Ssentamu sooka omusome kikyayagala. Omuntu ali yavuma abantu bonna b'enkyukakyuka naye nga tomanyi kibagendererwa kitegeeza gwe mukyamu. Twagala okulwana n'omuntu omulabe waffe ye Museveni kubanga kye kizibu kya Uganda. So nno ffenna tukwataganyiza wamu tusobole okumanya ekizibu kino tukiggyeko lumu. Bugolo gw'osanga ng'avudde ku mulamwa ogwa struggle kiba kitegeeza nti yaddayo mu kalowoozo ka leero nti amesa amangi tegeesimira byonna so nga tetusobola okutuula nga bannayuganda ne tuteesa ensonga zino ne ziggwa ne tukola omulimu gwaffe. Ke kabadde akalowoozo ka leero kati ngenda ku kigulalo gye leero. Era mbatumiddeko mwenna abanyumira ekigulalo gye leero musharinge video page mpya ya Kamaru Nakwalu. Page mpya ya Kamaru Nakwalu era ngitaddeyo kali okujja abayayi bonna abadde bakola page manya gange. So njala bategeeza mu butongole page ya feri gitumanyiddeko gye tuba tukolerako bagi restrictinze tebampadde time D so nade sobola kutula butuuzi balekawo nga temufunye page ndako musobola kundabirako neŋŋamba at least kanteeke weeno tusobola okubanga tusobola okuwuliziganyizaako so mugisharing nga bwe tulinda eri enkaddedde kuba tujja kuba ne pages nyingi bwe bakwatamu ne tugenda kweno bwe tugenda okukola. Alright, mu kigulalo gye leero njagala kubasomesa ebintu bino wammanga mbitegere bulungi nnyo. Olw'ensonga tubuzibwa mu nsonga zino tulina okutegeera kiki ekituufu ekiri mu bulamu bwaffe obwa bulijjo naddala mu Buganda ne mu nnono mu buwangwa n'ennono mu Uganda yonna naddala ffe batakyalina obulombolombo n'ennono.
kino kigenda eri mwenna bannayuganda ddala abakyalina obwakabaka muno omuli abasoga abaganda abanyoro abatoolo abakonjo wepo n'abo abanyankole abakyalinamu ensigo emera eyagala obwakabaka. Ngenda kwogera ku nsonga 3 mu Kigulalugi kya leero. Naye ng'ensonga zino 3 zigenda kubeesingira nnyo ku baana ab'obuwala. Njagala mumpulirize bulungi saagala ayomba. Ekigulalugi kya leero njagala mukiwulirize bulungi ate mukifunemu amakulu agasinga obukulu. Ntandise bwe nti. Ng'omwana omuwala ali mu Kigulalugi kya leero wali otegedde obuvunaanyizibwa bwo ne valiyo mu famire era gwani mu famire ya kitaawo ne nnyoko. Kinjagala osooka otegeere. Mu buwangwa obwaffe obwedde ennyo ndowooza n'obukyaliwo olwo bwe tusoma nti abaana abawala n'abaana abalenzi balina enjawulo y'amaanyi. Naye ng'omwana omulenzi yatwalibwa ng'ekyobugagga ekikuza famire n'ekigituusa gy'erina okukoma, so ng'ate omwana omuwala ye takuza famire wabula ajawulako bwawuzi. Nkiddamu, omwana ow'obulenzi yatwala omukulu gwa famire mu maaso, naye omwana ow'obuwala ye famire tajongera kuwabula ajawulako bwawuzi. Kati mu bizinensi okukibalaga obulungi, mu bizinensi tulina kye tuyita input ne outputs. Kati omwana w'obulenzi mu luzungu olufuutifuuti yabeera input. Input ky'ekintu ekiteekebwamu ekiyingizibwamu. Output ky'ekintu ekiggyibwamu bizinensi. Mu bizinensi oba mu kuddukanya bizinensi tulina kye tuyita input and outputs. Oba mukitegedde bulungi? Inputs bye byandibadde ng'ebintu ebiyingizibwa mu bizinensi katugambe ng'amagoba. Kati outputs kwe kwandibadde ng'okusaasaanya essente ziba mu bizinensi nga zisaasaanyizibwa ku bintu ebirala. Kye twandiyise outputs. Kati omwana w'obuwala ye outputs, omwana w'obulenzi ye inputs. So omwana w'obuwala mu famire gw'oba toyaza famire oba ofulumya bufulumya, so nga ate omwana w'obulenzi aba ayingiza buyingiza mu ki mu famire. Kinjagala musooke mutegere bulungi nnyo. Kati omwana w'obulenzi oba nga input, omwana w'obuwala nga ye output, kino kivundulwa kitya? Kivundulwa bwe kiti nti omwana omulenzi bw'azaala omwana yenna aba akuza famire aba agyongerayo. Omwana obuwala aba azadde azaala afulumya aba tayongera ku famire. Kati omwana w'obulenzi gw'azadde ye muzzukulu oligino oba muzzukulu omutuufu. Omwana omuwala gw'aba azadde gwe tuyita omujjwa. Kati gwe buli gyagala okumanya omujjwa yaani, njagala nkikunnyonnyola osooka otegeere. Baabaana ab'obuwala mwenna abakyala mumpulirize. Omujjwa ye mwana azaalibwa omwana omuwala mu famire. Era kyova tugamba omwana omujjwa y'amala ebibamba mu famire. Kati omwana omujjwa bibamba ki byamala? We tugenda. All right. Kati omwana ow'obuwala bw'azaala omwana oyo bwe bayita omujjwa y'amala ebibamba. Ebibamba kye ki? Ebibamba by'ebizibu ebigwa mu famire, naye nga ani alina okumala ebizibu ebyo oba okukola emizizo egyo okuggwaawo. Kati omwana azaaliddwa omwana omuwala y'akola emizizo gino gye giriwa. Gamba abaana abazaaliddwa abaana ab'obuwala be tuyita abajjwa. Abajjwa be bakooza. Okukooza mukumanyi bulungi nnyo. Abaana abazaaliddwa omwana ow'obuwala be bagema enkuba mu lumbe. Abaana abazaaliddwa omwana ow'obuwala gwe tuyita omujjwa be basaasaanya amasanja. Omwana azaaliddwa omwana omuwala era bano abaana be bamala ebibamba singa mu famire maama we mwazaalibwa mubaamu omuntu eyeetuze, omwana ono okujja ebibamba bino byonna yaba alina okusala omuntu oyo aba yeetugidde ku muguwa, kubanga ye ebizibu bye tebisobola mmukwata olw'ensonga nti si wa famire, ye mwana wa buwala. Nza mukitegedde bulungi nnyo. Gwe tuyita omwana omujjwa yazaalibwa omwana omuwala. Omwana ow'obulenzi bw'azaala omwana oyo abeera omuzzukulu agenda okwongera famire maaso. Nza mutegedde bulungi mufunye enjawulo awo. Kati gwe omwana obuwala yenna azadde kimanye nti famire yo eyakiyitawo batojongerako oba otolako ntoole, naye mwannyoko bw'azaala aba ayongera ku famire yammwe. Okitegedde bulungi? Ndoza mutegedde bulungi, mutegedde bulungi nnyo. Wenjagala mbongerereko n'ekirala mu Kigulalugi ndyoke ŋŋende ku video eyandeese olwaleero.
bulijjo mumbuuza no banga ntandika okubabuuza ko ne mubuuza musajja atubuuza msanso bala mwenna abami n'abakyala abalangira n'abambejja basavale bannaava mu Buganda bwe tubanga tubuuza tetwerabiranga kubuuza bantu bonna ate ntuzaako abalangira n'abambejja kuba bayitibwa nnyo mu Buganda naye ate mumbuuza abantu bano abebika ebiri abasembayo naava ne saava be baani kati be bano wano wammanga mu Buganda tuyina abalangira be baana ab'obulenzi abazaalibwa ba Ssekabaka abambejja be baana ab'obuwala era abazaalibwa ba Ssekabaka baba Kabaka kati abaana bano ab'obuwala bwe bazaala abaana bali mufa bakopi betuyise abajjwa naye eno mu Bwakabaka omumbejja bw'azaala omwana obw'obulenzi gwe bayita saava omumbejja bw'azaala omwana omuwala gwe bayita naava ndoza mumpulidde bulungi nnyo njagala mukitegeere bulungi nnyo mumpulidde bulungi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda Kabaka yenna bw'azaala omwana w'obulenzi gwayita omulangira bw'azaala omwana omuwala gwe bayita omumbejja kati omwana omuwala oba omumbejja bw'azaala omwana ow'obulenzi gwe bayita saava bw'azaala omwana omuwala gwe bayita naava zo mukitegedde neffe no bakopi betuyita abaana abajjwa abazaaliddwa omwana obuwala mu famire ndoza mufuna enjawulo wakati w'ebigambo ebyo kuba mumbulya nga mbabuuza nnyo gati naava ne saava ate bwe bali ludda wakati njagadde mbategeeze bulungi nnyo musooke mutegeere ensonga ezo bulungi nnyo era ne mu Buganda abaana bano naava ne saava bankizo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda ndoza mufunye bulungi nnyo awo sigenda kulwawo okujjako okutandika vidiyo eyandeese mu butongole alright video yandeese mu butongole njagala musooke mutagingire wasanya kalo Charles Peter mayegabira ku video eno njagala Yoseti bahoro tamusala mutano wakazisere tamuzeze ensanga bisiba bere ku video eno njagala buli muntu obere ku video eno ntandise bwenti tubadde mu struggle tusanze mu bantu bangi nnyo era tusanze mu bintu bingi nnyo nenda bagamba nti egwanga oba mu Eastern Central Africa waliwo ekizigo ekigenda okwolekera singa obukulembeze mu Kenya bukyuka ne budda mu mikono gya Ruto nembagamba nze mbagamba lunye nti bannange mwegendeze nnyo bannayuganda bali mu struggle okutandika okukozesa ekkubo ly'e Kenya singa Ruto aba awangudde nembagamba ekigenda okuddirira kati mu kkowe erimu waliwo omulwanyi munaffe ayitibwa Juko Mazinga ono abasinga obungi muzo bati mumanyi face ye mwami ono ye mwami oyo muganda affe ometa Juko Mazinga badda wangalira South Africa mwami ometa Juko Mazinga abadda wangalira South Africa amaze mu struggle ebbanga ddene nnyo naye yafunye obuzibu kibwe yafunye omwami ono abadde atambuza struggle mu ngeri ye ng'omuntu newankubadde somehow somewhere nga banna struggle tubadde n'obutakkaanya mu nkola ze z'emirimu nenga naye kigedwa kibadde kyakukyusa bukulembeze mu Uganda ekyo sikiinako buzibu nabagamba nze omuntu ye nabo banga ayogera ekigambo ekijjako Museveni ngenda naye ne somewhere bwe tubanga tufunyewo obutakwatagana mu nsonga ezimu bw'endala sisobola muyombesa era asigala genda mu maaso zano okutegeeza eggwanga lyo ne bannayuganda mwenna nti muganda fono Juko Mazinga yabadde alina enteekateeka z'agenzeko mu kibuga Nairobi era ng'agenze osinkana abakulu abamu ku embassy y'eggwanga erya Congo naye yasanzeeyo obuzibu kigambibwa nti omwami ono mu bantu be yakolaganye nabo ndowooza teyategedde bane byaddirinze nabo kyagenza okukomekkereza ng'agudde mu mikono gy'abasajja ba Yoseti baabula otabasere mutano wakati kyensete ndezezedde sanga bisibe era ne bamukwata ne bamukwasa gavumenti ya Kenya eyamukwasizza gavumenti ya Yoseti baabula otabasere mutano wakati yaleeta muzezedde nsanga bisibe era nga wetwogerera essaawa zino teri muntu yenna amanyi omukulu ono mu mikono kimwali emituufu oba yatuuse Kampala mutulugunya oba akyalina waali kino kigenda eri bannayuganda mwenda baagala enkyukakyuka bali mu diaspora mukendeeze entambula yammwe n'abantu kimu budiiniga nabo nabagamba nti Museveni kyasooka okukola yasiga ensigo okuva mu myaka gya 5 n'ateekamu abantu abasobola okwogera olusoga olunyankole olukiga olunyolo oluganda nga n'engero bazoogera n'amanya bagalina
atenga abantu bano bangunyo okusikiriza okulaba nti oyagala kyoyagala bakikole naye nga ogenda kumaliriza ogudde mu mikono gy'abasajja. Omusajja no yavudde gyavudde nga zze okukola ebintu bya struggle eyiye nga ye kubanga naye abadde mulwanyi gyagwiridde mu bantu ku embassy ya Congo mu kibuga Nairobi. Naye nga tukimanyi nti omuntu wabagenzi ku embassy y'ensi eyo tateekeddwa kuba nti embassy emuwaayo oba emukwasa omuntu omulala. Nza mukiwulira bulungi kuba ogenda mu embassy yonna oba ogenze mu nsi ndala ne weewuunye ate lwaki aba embassy ya Congo baakutte Jjoko Mazinga ne bamuwa gavumenti ya Kenya aye nemuwa gavumenti ya Uganda. Kati baganda bange bambi mulekeraawo nnyo okubanga mutrustinga abantu bano. Museveni nabagamba akozesa abasajja ba ISO abali mu kitundu kyonna. Kyovula ba economy ya Uganda crashing nga n'ebizibu bingi nnyo mu Uganda kubanga ssente azimalidde mu spy network. Ngenda olwalirawo ngenda bategeezawo azimalidde mu spy network. Kati muganda fono Jjoko Mazinga musabire yonna gyali tetumanyi watufu waali naye nga yawambiddwa mu kibuga Nairobi n'akwasibwa gavumenti ya Yosef Zibabiro otabasana wakale kyese tumanyi oje bagenda mutulugunyizibwa nenga mukube miranga egisuka ku gino gyenkuba olw'ensonga mulwanyi munnaffe ate alwaniridde enteekateeka n'enkyukakyuka ey'amaanyi mu ggwanga. Alright, nvudde waawo. Tulina omukyala munnaffe mulwanyi, omukyala ono bamuyita Remi Bahati. Remi Bahati ono loza mumanyi bulungi nnyo, mukyala ono abeera mu Amerika. Remi Bahati ono omukyala abeera mu Amerika era naye ali mu bizibu bye bimu. Bizibu ki ebiri ku Remi Bahati? Remi Bahati y'omu ku bannamawulire era omuwandiisi kayingo ayogera nnyo Museveni by'asinga obutayagala. Ennaku ezabadde awandiika ku kintu ky'amafuta era ng'akulitisayizinga nnyo Museveni ne famire okweddiza amafuta n'ebikolo biri okuwamba abantu. Bano terwaba bamalidde ne batandika okunoonya famire y'omukyalo ono Remi Bahati ali mu Amerika. Kipayopayo nga boolekedde mu kibuga Fort Portal gye bagenze mu maka ga kitaawe w'omukyalo ono Remi Bahati nga bakozesa emmotoka y'ekika kya drone etabaddeko number plate. Kitaawe w'omukyalo ono alina emyaka 76. Naye bwe batuuse Fort Portal ne batandika okunoonya nga banoonye emmundu mu maka omwana omwazalibwa omukyalo mwazalibwa ze batasobodde kufuna. Ndowooza bagambye okuviirayo awo katuviireyo n'abantu. Abasajja bano batamanya ngamba bawambye mwanyina wa Remi Bahati ne bawamba ne kazini wepo ne mukwano gwa family eyabadde azze okubabuuzaako ku lunaku. Era ne wetwogeredde essaawa zino muganda we ne kazini we wepo ne mukwano gwa family tamanyikiddwako gye bali. Era n'omukulembeze w'eggwanga Honorable Kyagulanyi Ssentamu positeni yagikoze n'agiteeka bulungi nnyo eyatuuse ku family ya Remi Bahati. Ekyo mukitegedde bulungi ne Museveni enkola ye ey'abatuusi nkiddamu kano njagala kasibekesera. Abanyarwanda bonna si babi naye akabinja k'abatuusi bibasinga obukyamu kubanga baagala kweddiza nsi eno. So omukyalo Remi Bahati bwe bakoze family ye. So mwegendereze nnyo bantu kibumwogera no ku social media olw'ensonga nti Museveni ali mu myaka gye egisembayo ate era ali mu mbeera ze ezisinga okubanga mbi. Kansembyo na kino njokengedde ku information yandeese. Wenna muna struggle wall njagala kuwoninga. Nabawoningako omwaka oguwedde ne mbawoningako omwami gwe bayita Franka Boliira. Franka Boliira ono yali akolaganyeeko ne Dr. Agure Kiyingi. Somehow somewhere n'amulyamu olukwe. Franka Boliira ono is an international spy wa ISO. Akola buli nsi yonna asobola okutuukayo. Ono aviiriddeko bannayuganda bangi okuwambibwa n'okuttibwa. Ono akola ddiiru ez'okukyusa bannabyabufuzi okubayingiza State House naye nga kati abantu abasinga okukwatibwa nga bali ku international level Uganda. Omukulu ono yabaviiriddeko entata. Saagala omugwemu gy'onooba oli nga totegedde. Omukulu ono y'ono. Mbalabula omulimu gusembe ku basaala kuddamu mwogerako. Omwami ono y'ono Frank Boliira. Saagala musajja Munyarwanda lwakuba nti yeeyita musajja Muganda. Yoyo Frank Boliira. Saagala mugwemu aleese obuzibu abantu abasinga obungi bakwatiddwa bali ku international level. Ono Frank Boliira ye tabbu. Frank Boliira w'omusanga wonna musajja muzibu nnyo mukozi wa ISO era akolera State House. Yoyo gwe bayita Frank Boliira saagala osubwe saagala saategedde mumuwandiikeko ono spy wa Museveni akola mu kitongole kya ISO akwatisiza bannayuganda bangi nnyo naye nga oyinza okuza nti muntu opposition kumbe tali mu opposition ye Frank Boliira. Nza mutegedde bulungi nnyo oyo ne mbalabuddeko nza mutegedde bulungi nnyo.
Alright. Kati anvuddewo njagala kuba akalawo kano kaliko mukokka tugende ku kintu ekyatulese. Akalawo kano katambula bwe kati. Ekirango ekyenjawulo. Ssentebe w'abagenyi tudde e Busujja, omwami W. Alex Kasujja akoola abagenyi bonna, abaana n'abazzukulu n'abajjwa. Gye muli okujja mu bungi mu lukyala lwaffe ku butaka bwaffe e Busujja. Olw'okubeerawo buli lwakutaano olusooka mu mwezi. Ku mulundi guno tugenda ngeraku z'omwezi 7 omwezi ogwa-10 omwaka 2022 okwongera okumanyagana okujungulula abaana n'abajjwa wamu n'okwogera ku bisumbuwa ku buwangwa n'ennono yaffe. Entambula weeri ya bwereere nga biteereddwa mu bifo ebyenjawulo. Mukolagane n'omukulu Kalule Bosco ku nnamba 075 94 97 958 mwenna abantu bazzukulu bakasujja e Busujja ke kakalango nkamaliriza kati ngenze ku video eyandeese. Tutandise tuti. Njala okubaza mu nabana Uganda naddala abana bali ku social media platforms enjawulo, abali ku bwenyi bw'ekitabo, abali ku Twitter, abali ku TikTok n'abali mu platforms ezali ku WhatsApp groups. Bukyanga lubanga lwa mini njalo bebaza omulimu gwomukoze okuba enduulu ez'olulekereke nga nena bugisimufungize. Omulimu gwe bali nnyo enaku zino mbadde mpumuzzaamu kengalabye ku nsonga ezimu olw'ensonga nti ndaba waliwo positive attitude ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda wepo ne ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Njala tegeeza bana Uganda bonna ddala Baganda mwenna nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye eri yaddeko ng'omubyo omweru. Njala bebaza nti emiranga gyammwe ne pressure bimutaddewo kuwasanya Kalo Charles Peter Mayiga niyo sete bahero tabasere mutano akayisere tabasere sanga bisibe na nyire toilet. Erina positive vibe gyerese era njala bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye eri yaddeko ng'omubyo omweru. Okujjawo nga banaakola kyakumutuga butuzinga ebakola ku Dr. Cyprian Kizito Lwanga nga abalemi okutta. Naye ku kyokufuna obujjanjabi agenda akuba ku matu bulungi nnyo naye era tetuzikiza tulina okulebeza ku lw'ensonga nti omusajja ono ali mu mbeera esembayo okuba obubi Museveni ayagalagira n'abantu bangi. So mbategeeza mwenna mwekubirako mu ngalo era singa buli muntu osobola okuba ng'olinawo ojja empaawo esobola okukwatako mpaawo enoonywako ne wekubirako mu ngalo nti embeera nnungiko katono ko okusinga ku kiri badde. So nno njala bebaza nnyo mwenna mwebalire ddala mwenna bali ku TikTok ku bwenyi bw'ekitabo ku Twitter ku WhatsApp groups mubalire ddala okubanga mbadde mu kuba omulango gutukiremedde mu maaso nga tukukuba. Olw'ensonga nti buli kimu kijja kutambula bulungi tetuzikiza omulimu tutera gukolera ddala bulungi nnyo. Era mu ngeri y'emu njala tutegeeza mwenna abasajja Abaganda mwenna gye muli kana akalongo kagenda gye muli tulina engombe egamba nti omuyembe okwengera ku ngulu tekikulowooza nti munda mulamu. Obuganda okuba nti mu bulaba bakola ebivulu bakola embaga bakola buli kimu tewali buzibu buli mu Buganda obuzibu bungi nnyo era abantu bangi bali mu kuwamba bali mu kuttibwa wetwogerera essaawa zino. Njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi Abaganda mu Buganda wali already block enjingire eziteekwa mu bitundu bya Buganda nga zikozesebwa abasajja ba military ne bateekawo drones bawamba abantu ne bagenda babba abantu emiggo ne babatta ne basiba nga teri ategedde. Gattako drone ezikima obukimi abantu ku nzija zaabwe ne zibatwala ne zibatta. Ekyo nakyo gye kiri. Bino ebivulu bimulaba n'abantu okunywa mu mabbaala ekyo bakiteekawo kubaziba maaso butalaba nsi bw'etambula n'ensi etambula bubi. Kati njala tandika bwente. Kansoke naga Mengo ndyoke ensembi yagali general ntandise bwente. Kansubira tukiwalabe male ne mukulu Charles Peter Mayiga wasanya wasembedde da tutandike ensonga zino bulungi nnyo maze bategeeza ka Ssaabasajja Kabaka mutegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde ntandise bwente. Watogerede essaawa zino waliwo enteekateeka namutayiika era ng'era yatandise dda ey'okuba nti abasajja n'abakazi ba Kabaka batandika okuteekebwa mu nteekateeka esomesebwa ku misomo egy'enjawulo naye nga sino zonna ssente za yoseti bahabulodda busame tono akalekeze nseera tamuzezedde ensanga bisibe nannyini toyireti ng'ateekamu ensimbi. Muno nno butyo Obuganda busaanyewo nga busembererwa oba okwesigama ku bantu babiri. Kuno nno okusingira dda kuliko omusajja nze gwe ndabanga omusajja gwe nnoonyerezaako sofa nga si musajja Muganda mutuufu ayitibwa Kiwalabe Male. Ono mukusanya Obuganda taliamukwatira nsawo nga yasooka okubeera mu Buganda Land Board n'atunda ettaka lya Buganda lyonna erisigadde liri ku Kigali alitambula mpola mpola agenda alitunda. Ono bamujjira omusimattula bamujjira bamuleeta mu kitongole ekyobuwangwa n'ennono. Ono mu kutunda n'ebyafaayo tamanyi muntu amukwatira nsawo.
Wetwogeredde essaawa zino omwami olw'okuba nti akola ne state n'ennaku zino baamuwa amagye agamukuuma aga SFC era yakumuwanga Warlord. Omukulu Kiwalabe Male ono yatandise okutandika okukinabbuka n'okutandika okweteeka watalina kujja ng'akajonjo akalemera mu liiso essayidi wano ng'ate nnyiniko ayinza okuba tatakategedde. Njala kukubira omulanga ogutakungula eri bannaalinnya mwenna bali mu Buganda. Bamaama muzuukuke. Ekiri mu Buganda kye kirya n'atabaala. Bwe muneesulya egwa Nagamba olw'okuba nti bagenda bbawo akasente n'okubateeka mu bidyo tejja kusobola temujja kusobola. Njala bagamba nti enteekateeka eno ey'omusajja omukopi Kiwalabe Male atalina Muganda yatandise okubakoola mu bannaalinnya ab'amasiro agasinga obungi mu Buganda okubayita okubasomesa. Kiwalabe Male ku myaka gyammwe abasomesa ki? Era bwe tudda mu nteekateeka y'emitendera egifuga Obwakabaka bwa Buganda Kiwalabe Male talina wayinza kuyimirira kutandika kukoola bannaalinnya. Kati nno bakubira omulanga ku nteekateeka eriwo Kiwalabe Male buli gwe yawandiikidde ebbaluwa nnaalinnya wa Buganda ng'ogenda kuyitibwa oteekebwe mu kigango osomesebwe ku bintu Kiwalabe byatalina ku mutwe n'amagulu. Era waliwo n'enteekateeka ey'obbawo obukadde 10 bwe buli muntu yenna n'abakkiriziganyiza n'enteekateeka eno. Sente zino za state mukimanyi bulungi nnyo nti oli olulangira n'Obwakabaka bwa Buganda tebukyasoloza misolo ng'ebintu byonna mu bandibadde bujja emisolo ensimbi zaakwatibwa mwe muli ebizimbe amataka Museveni bye yafutubbalako. Kati kiki Buganda kyejjamu omusolo nga n'obutale bwennyini obw'Obwakabaka bwa Buganda bwonna bwawambibwa dda abasajja ba State Council n'abayayi mu gavumenti ya Museveni abojjamu ensimbi. Kanjira kubuuza Obuganda bweyimirirawo ku kirabo kola mirimu gitegiriwo leeta nsimbi. Omuntu yenna akuyita mu musomo mu Buganda emmengo wano manya nti ogwo musomo Museveni yagutegese era muteeketeeke kumamala amamibya. Wetwogerera essaawa zino bannaalinnya mwenna nategeddeko nti mwawandiikidde mu baluwa era mwagenzeko mu misomo Kiwalabe Male gye bayiseemu naye kintu kye kigenda okuva mu misomo gino. Enteekateeka eriwo mulimu bannaalinnya bakagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko eriremerera embere n'erikwata ennyuma nga temukyagala kuwuliriza bigambo ebifa mu Mengo olw'ensonga mumanyi nti ab'Emmengo bayaayi. Naye kati baataddewo akasenda bazaana akuko bayita mu misomo nga babasuubiza obukadde 10. Mu misomo gino nno mugenda kunyweramu kali okawulire kubanga mbuuze ku bazaana bannammwe po abalangira n'abambejja bali mu kupookya mu nsi z'e Bulaaya n'abo bali waka baawewa ebintu bye bimu mu misomo gye babatwalamu. So njala kwebuuza bukyanga Bakatikkiro abeerawo bukyanga Batikkira Ssaabasajja mu 1993 Katikkiro ki eyali abaddeko n'atandika okusomesa abantu ab'ennono nga basomesa bye batalina kutegeera oba emisomo egibaddeyo gino egyali itiriiti nga kati gino gye bakola Emmengo. Kati basajja ba Kabaka abazaana ab'amasaza n'ab'emitima mwenna abategeeza buli musomo gwonna gw'ogendamu nga guli Emmengo nkutegeeza nti oba ogenze kunywa buto olw'ensonga bakimanyi nti balina okujja abantu bamanyi ennono balekewo emiti emito. Era nammwe mbategeeza abazaana ba Kabaka mwenna ne bannaalinnya emisomo gye mugenda bagenda bba obutwa ekinava mu yebira kamu n'akiwulira. Era mu nteekateeka eno buli anaakwata obukadde 10 ajja kuba akkiriza ebinaava mu nteekateeka y'abaana abasajja ng'enteekateeka eri nti mujja kuba muzina ku ntozi zaabwe. Enteekateeka eri nti buli muntu anaabayitiddwa omusomo ogwo ekintu ky'ogenda okulya kijja kuviiramu obulabe obw'amaanyi. Sinakiire ojja kuba otandika okuwulira ebirwadde biwulire bya kansa ekinaavaawo ofe. Kubanga enteekateeka y'abaana abasajja bamanyi nti balinamu bannaalinnya abatakkiriziganya nteekateeka zino nga mwe mulaamu muvuddewo bagenda basikiza bannaalinnya abato mu myaka abatamanyi kye bamanyi kumba olwo abasajja bakubye eggolo gye baagala. So enteekateeka eno y'okusomesa naddala bannaalinnya aba Buganda nfu ntegeka ya Museveni kuba baagala bajja bamu abasigale bana b'enguzi mukkiriziganye ne bagenda okukola. Abasajja abakulu ab'amasaza nammwe enteekateeka y'emu muleke kulya nkuzibwa nagenda misomo gino kubanga mukuze musoma ate tetwagala basiruwaze nti bana ekinje kye bagenda basomesa mu bintu bino. Abamagombola butyo olukiiko lwa Buganda olukulu butyo mwe bajjajjaffe ab'eka bya Buganda nammwe mutyo n'abala mwenna abatandise okusomesebwa Buganda basoma biki essaawa zino kubanga Obwakabaka baddewo nga basajja bakungu ba Kabaka tebasomezebwa. Lwaki basomesa ssaawa zino? Kubanga enteekateeka weeri baagala kulonda bambaali bakagubira batakkiriziganya bo bakanya okawulire baveewo bo bakole enteekateeka zaabwe nga bazina okuba. Alright, nga batugenda maaso butyo enteekateeka mugitegedde. Njala okubuuzayo ekibuuzo kimu. Omukulu ono Kiwalabe Male ne mukama we Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga abantu bangi nnyo be mutadde mu kattu naddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Ettaka lyonna mulitunze mulimazeewo tewakyali Buganda kyerina nga nabukote essaawa zino mutandise teka mikolo mu diaspora okubuzaabuza bannayuganda abaliyo naye tebajja kutegeera biki mugenda kukola. Njala tegeeza mwenna abasajja ba Kabaka abali mu Bulaaya be batandise okutegekera ziddina z'empuliddeko zigenda okubeera Bungereza ne mu nsi endala. Bagamba oba tugamba nti embuulire tefa yonna bw'oba osubira nti okuyita mu mukolo simanyi Buganda ddina naye ng'empologoma gye bategeka linnya mu linnya lya Kabaka naye nga mu kino bagenda bakwasizaamu efuka enkwaso buli gwe banaawo obutwa ojja kuba ofudde lulwo so si nti Mayiga yaafudde kubanga balina enteekateeka ne Kiwalabe Male.
bino njala bibategeeza mwenna abantu abali mu diaspora ekikulu muwakana nnyo paka mulina nnyingi nnyo ne mujja kumala kulozaako nga bwe tugamba nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo ebiseera bisinga bajja kumala batta mulyoke mutegeere awo nno nvuddewo ngenze mu nsonga endala saagala kubalwisa nnyo wetwogerera essaawa zino mu Buganda kifumba mutoko amakereziya ebitundu 7 ku buli 100 abasajja batamanya ngamba abanyarwanda batuusi bamaze okugasalako amachachi g'abalokole ebitundu 7 ku buli 100 abasajja abanyarwanda bamaze okugasalako tugenda mu business esinga obungi mu Buganda abasajja abanyarwanda bamaze zisalako obwakabaka bwa Buganda bwennyini kino nkiddamu obwakabaka bwa Buganda bwennyini busigaddeko ebitundu 45 ku buli 100 okusaanyizibwa okuwaayo basajja abanyarwanda business nzibagambye mu masinzizo nkibagambye mu magye nkibagambye buli wamu mbagambye kati mulize ensonga eno bulijjo nzija ne bagambye tunemuloza nti byakusaaga kaakano oba luno olukalo amasomero agaleeteddwa naye nga amasomero gano gali mu Buganda agabaleeteddwa okwekalakasa ku bintu by'amafuta naye nga abaleese abantu bano bonna basajja banyarwanda Katonda nyambe akatambi kano benga nkyakayina muno kubanga njagala kusooka kulabisa abantu bano mulyoke mutegeere njagala kusooka kulabisa abantu mmwe mulyoke mutegeere bulungi nnyo kaakano wait a minute Presenting a petition to the European Union to leave our oil. European Parliament, please leave our oil. Student leaders, we are behind you. USA, we are behind you. Oyo musajja omutuusi awedde emirimu ali ku baana bamabaganda mu Buganda tekiri kigali wa tekiri luddawa wabula bakikola ku baana bamabaganda baba bategeredde n'omukolo gw'okunywa n'okunywa okulya keeke ekkololo naye ngo babuuza abaana ebintu badde babijje luddawa wuuyo gwono muyise munyankula muyise mukiga Presenting a petition to the European Union to leave our oil. European Parliament, please leave our oil. Student leaders, we are behind you. USA, we are behind you. Oko tekuli mwana wadde no. Tekuli mwana wadde no. N'omusajja munyarwanda. Kyembaga nti akabinja kano k'abantu batono ne kakozesa abantu abangi okubafuula abasiru. All right. Gado gikoma ku masomero gensobodde okufunako mu drone zange agateereddwa mu bintu ebyo. Kuliko essomero lya Nowwards ne Upwards lino lisangibwa Buloba ku Lwemitiyana. Omuzadde yenna ng'olina omwana ku ssomero bayita Nowwards and Upwards nga lisangibwa Buloba byamu ku baana badde beekalakaasa. Kuliko Nabisunsa Girls abaana bano babaddeyo. Kuliko Buddo SS abaana bano babaddeyo. Kwabaddeko ne Zana SS n'amasomero amala agabaddeyo. Ne weebuuze abaana bano bazze batya okutuuka okubeera kwekyo. Ebbaluwa gye mwalabyeko yabadde esoma bintu birala. Bano bamaliriza baleesa abaana mbere mu bintu birala. Naye nga buli kye bakola kyonna bakikola mu ki? Bakikola mu Buganda. So si mu kitundu kirala. Kati gwali eyo ng'ogabutikidde ojja kutegeera ensonga lwaki bagenda kubawamba nga temusobodde kusituka. Kubanga nzibyange byogera nga bibiri ne mwebuuza naye nga temusobola kutegeera. Omunyarwanda akola buli kimu ekisoboka okweddiza ensi naye nga mumutudde. Amasomero gali mu Buganda, abaana Baganda, abaduumira musajja munyarwanda. Naye nga yebuuza kino kyonna bakikola bwaki kubanga baagala kusaanya Buganda na Busoga Bunyolo bo batwala ekintu kyabwe kisinga obungi. Awo sigenda kulwawo kangende ku point enkulu ndyoke ngende ku general information eyandeese. Tugenze ku point eyandeese ndyoke ngende ku information jemba wa. Ngenda basomera akantu kano kagera kubira mu 40 nkaze mu Luganda. There is a plan of taking over Uganda at large by another race. Waliwo enteekateeka namutayika ey'okuddiza eggwanga Uganda nga batekamu amawanga amala nga kino bagenda kikola nga abazungu bakikola era programu eno egenda maaso mu mpola nga balina okubeera. People in charge of this communal land do not
do not oppress people on it find convenient payments to everyone because there is a serious plan to take over Uganda by another race. Nti abantu bano abali mu nteekateeka eno ey'okuba nti banyigiriza n'okufuna engeri gye bayinza okufunamu ey'okuba nti tebatiisa bantu kubasasulamu mu ngeri gye basasulamu n'okubagoba ku mataka, eyo n'enteekateeka erina mu maaso mu ggwanga lya Uganda ddala mu Buganda nga babasikiza abantu abalala. Banyankole, Baganda, Banyoro, Iteso, Achori, Langi, Basoga, Gisu, and other be vigilant about this hidden plan. Mbagayo bati abasajja Abaganda, Abachala, Abanyankole n'abasajja Abanyankole, Abanyoro, Abateso, Abachori, Langi, Basoga n'Abagisu. Mubeere beegendereza nnyo era muzibule amaaso gammwe. Waliwo enteekateeka nnamutayiika etandise okukola. Naye ng'era bano batandikidde ddala mu Buganda wennyini kubanga balaba nti Buganda y'ensibuko y'amaanyi gonna agali mu Buganda. Kino mukirabyeko bulungi nnyo era kye mbasomesa ne mwebuzabuza nga bafuka banaaba nyenze maaso. The intention of abolition of bylaw land is to make land to be owned by the individuals as it was made to divide Buganda land in the region basis on apparent regions. Land is sold by religious leaders turning to individual land. Wano bakugambye nti ekigendero ky'abana abantu okusaanya oba okuggyawo ettaka lya Mailoland kye kigendererwa ekituufu ekyokweddizamu ettaka nga balifudde lya bwannannyini abantu abamu era kwe kuno okukuvako ekigendero ekyokugabana ettaka lya Buganda nga baliyisa mu bintu gamba nga ebyokubira nti ettaka lino balitadde ku nkola ey'amadiini naye ng'ate bweva ku nkola ey'amadiini ettaka lino likyuka ne litundibwa abantu bassekinnoomu ne libanga lize emikono egy'abantu abo nga bakozesa pulaani ey'abantu abo abalowooza nti bo baagala kweddiza ttaka lya Buganda n'okulifuula nti lyabwe. Kino kigenda mu maaso. Bwe nasembayo okwogera ku mataka gonna agali mu Buganda, jjukira nti amataka gonna agatuddeko amakkiriza n'amasinza manene mu Buganda gonna gaweebwa Obwakabaka bwa Buganda olw'ensonga nti baali baaniriza eddiini. Ffe gye tumanyi nti eddiini egenda tuyamba naye ng'ate eddiini eno y'emu ku bintu ebikoze ddala nawo okusaanya olw'ensonga nti abajingidde essaazi bavudde ku mulamwa ogwagitandikibwako bali mu kutunda butunzi ettaka. Nasembe ono nga bagamba nti ettaka ly'ensambya ku kisaaba baali bakubira kapiira ettaka lino lyatwali mu faaza omu mumanyi bulungi nnyo era ne mbalaga ebifaananyi na buli kimu kyonna omwami oyo waali naye mukubba ettaka teryamukwatira nsawo. This calls upon every Ugandan in Uganda to be very vigilant. Avoid the abolition of communal land in your respective region. This plan is in gear and it is on other race who want to take over after using themselves blindly with the selfishness ego. Uganda is far for children's and other generations to come. Don't act selfish to make your future child, grandchild, and homeless because you were selfish to open your eyes and be very vigilant. Anyone supporting of abolition of communal land in your community, deal with him or her colonial's agent paid to do the work. Gomuntu yenna ali eyo nga weebuzaabuza nga tukanaaba ku nsonga z'ettaka mu kitundu kyo gye bulaga ojja kutegeera. Muganda wange pato omuntu wa wansi yabadde abalaga ekiri mu sayidi z'Ekkaramojja eyo yabalaza abasajja bafensinzeeko ettaka gye bagobye basajja abaki Abakaramojja. Ettaka lye babagobyeko kubaddeko abantu nga balondirako ente nga basulako abantu bonna baasaanyiziddwawo ng'abasala busazi. Abasajja ne bakwata sengenge n'emiti ne bazingako ebyalo n'ebyalo ettaka balitutte bulijjo tutulwaga ne mulooza tusaaga. Mu Buganda genda mu bitundu gye tuyita mu cattle corridors. Muno mwe muli Luweero, Nakasongola, Muwende, Mityana, Kiboga, Gomba, genda Lakayi, yingira Masaka, Jangwe Ssese, genda Kayunga, Mwana yingira Mukono, basembera bamamira Kibuga bajja. Njagala omuntu ali kuno ng'olina empeke emera nga si yakubuzaabuza ebitundu byenjogedde wakyaliyo Munnayuganda omutuufu nga gyali alina ettaka. Osanga omuntu nga talina wadde kyogera ku ttaka naye ng'alina mayiro y'ettaka mu bitundu by'emmenya. Nene weebuuza omuntu alina ettaka nga wa Mailoland naye nga talina dekiwa ettaka yalijja ludda wa. Mu ssemateeka wa 1995 Yosere gwe yakolera Banyarwanda banne nga bajja yateeka mwaka wayo n'agamba nti omuntu yenna asenga ku ttaka n'amalako emyaka 10 webakola constitution ya 95 oyo aba avunaanyizibwa ku bwannannyini bw'ettaka eryo. Bannayuganda bangi muli mu Amerika muli e Bungereza mumaze emyaka 4 mwaleka ettaka.
omukulu byadde ayogera ku program yake nimbye ngagamba nti ka video kano kalina kankabadiremu ndyoke nambule bulungi ensonga yange eno kakano kalina wano kakano kalina ano ndyoke nambule bulungi ensonga yange eno nga mugitegeera bulungi mwezi sala bintu byagamba nti ate gundi yagambye bwa ate gundi yagambye bwa njana nkabadiremu wano butegeere bulungi nnyo kakano. All right. TIOAS specifically, in addition to the 3 monitoring, is monitoring terrorism threats, security threats to our country from where you are based. Maybe number 5 would be the diaspora, because the diaspora, Uganda generated a big diaspora, mainly on account of our turbulent history. Many people ran away during the time of Amin, during the time of UPC. They now went abroad during the time of the conflict between Mutesa and Obote. They went abroad, they stayed there, they have had children. They had a big group there. But sometimes they get all sorts of good political ideas, but also bad ones. So the S officer there should monitor that. And maybe link up with them, see how to diffuse. Ekigambo diffuse mukiwulidde bulungi nnyo. Kati agambye nti bannayuganda basinga obungi abaagenda mu nsi z'amagulumeero abali mu America, Canada, Bungereza ne European countries. Nti mwagenda mu nsi ezo nga mudduse obutabanguko obwaliwo obw'ebyobufuzi okutandikira ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa, ku mulembe gw'Obote, ogwa Amini, ogwa Binaisa, ye ne yejjamu. He pulled out himself of that problem of political instability in Uganda. Omukulu olwo bwe yabadde akola statement eno kaddeko ye yejjamu nti ye takolangako bulabibwa bya bufuzi kugoba na Uganda mu Uganda teyetaddemu. Akugambe nti the biggest number of Ugandans who stayed in diaspora, they ran after their life during the political turbulence since Sir Edward Muteesa was the president. Obote 1, Obote 2, Amini, Binaisa, sijui nani. Yede yejjamu. Kino kindabaga nti ono musajja ono waba akola statement gyegendereze nnyira ulize ebigo byayogera. Ayogera yejjamu. Remember, nze najja kubasomesa na kubabuusa. Political turbulence mu Uganda zitandikira ddala Obote nga akyali prime minister nga Sir Edward Muteesa ye president wa Uganda yasooka. Bano bennyini ba political colonialist abazungu nga bakolagana basajja abanyarwanda batandika obbaleeta okubegera abazungu ne babeera mu system nga bagiraba. Bano bennyini nga bekozinga commotion, bebakozinga death, kidnap, arrest, nga batandika okutta abantu mpolampola. Kati ekyavangamu bo bakikulira mu system abantu nga badduka mpolampola. Kati yakulaga nti bali abakulembeze abaasooka bebaviirako ennamba y'abantu esinga obungi. Njagala kuteekawo ssente wano. Munansondereko abampuliriza. Ennamba y'Abannayuganda esinze okudduka mu diaspora ng'eddusi ly'abufuzi yatandika mu mwaka gwa 1980. Kinana mugumu, kinana mwebiri, kinana mwesatu, kinana mwena, kinana mwetaano. Kati bwe twayira kinana mukaaga, kinana musanvu, abantu batandika okutegeera nti omusajja agenda tutta kuba famire zaategeera, abantu ne batandika okudduka. In fact, diaspora balina obukadde 10 bannayuganda obwadduka. Obukadde 6 bonna bwadduka Yoseti Babuloto Pasamutano wa Kalekezi Musizile ensanga bisibe. Kubanga abamu basooka ne baddako nga bigenda bikyuka ne kati ate bisandise okweyongera. Kati njala kubulya neno transition eriyo gye bagamba nti ya migration, labor migration. It's not all about labor. No, bagezaako to depopulate the country okujjamu abantu. Bayingizemu abantu baabwe. Kyova nti kampuni zitwala abaana zisinzira mu Buganda tezigenda mu kitundu kirala. Bamanyi nti babalumye bwavu, temusobola kusoma, babajjamu abaana bamwe ne bateeka mu kampu eyo e Saudi Arabia gye bamukubona abonera kati sawo zino. Kati n'abaana gye bali bagenzi yonna. Era bwaga ntolimya byabufuzi tebikuluma. Era still political turbulence eriwo kubanga government yagano bakolera. Mulakinga what to do. Yensobola ki mufuna ensimbi ne mufuna passport ne batwala mu wanganguse gye muli. Ono bwe yali ayogera yejja muntu yetaleta political instability. Museveni, if you say that you don't cause political instabilities, why do you have to recruit a big number of SO agents across the world?
Museveni oboga nti creating political instability mu Buganda wa mu Uganda chichi ekikudeploying saba SO agent across the world nga minimum wage ya buli SO agent ya $100 bukadde busatu mu mitwalo 7 nchidon minimum wage gwe musalo gwe bawo mu kyonna ya $10 per month nenga atwalo na bafune 15 bukadde 18 bugenda mu 2 kati njalo ku economy ya Uganda nga bwiri ensi ufu otandika otyo okubanga buli nsi oyina mbasipa bawera 20 basasula $10 sente zijja dola kyova nti ensoji kubi ekigo kubanga n'abakuliye wala bakwogera ko tuyagala boogere wane wajira bana basajja bansere ko Muhammad Mr Kagege okola tamateka gasiba bana Uganda basobola okwogera nabo basirise bonyigiriza nnyo ekiwumbu bonyigiriza nnyo bonyigiriza nnyo nyindo gireto omusaayi 1 ebyo bufuzo bitamiza bana Uganda oli mu kuba wamba oli mu kubatta nebulayo basindise mbasipa babatte the moment bo signing etteeka lya computer misuse noga nti bana Uganda basibye emimwa ekinadda gojjo kyogera gojjo kitegeera kubanga wano wendaga wansi tugenze maaso mbadde nkyabalaga ekiri mu Buganda ekyettaka omwami ono yakimanya nti target yaabwe yakutola ttaka lya Buganda yalina okufuna ba agent be babere mu land board ya Buganda muli kiwalabe bane Charles Peter Mayiga batunze ttaka ne baletawo system zonna ezikola okunyigiriza babaganda n'okubajjako amataka tosobola kunga nti omusajja kiwalabe malabadde mu Buganda land board nga nina eka yange yetta kuba ekazi 2 omusajja omuganda Buganda land board nejja ku ttaka lyange nga nina endagaano kwenda kulira oba bajjajja nkobandekera n'ongamba nti ku 2 acres ogenda kumpaako 10.5 ekemu ne decimal esigadde zonna gozitwale mu kulyo mpe ekyapa oba otegera unakuki kitegeeza mmuli ba agent ba Museveni kyolwa mwaleta system z'ettaka mu Buganda zitayamba baganda ne mayira akenda kenyini ketwogerako Buganda ke yalina okukumira baganda abaliddawo nako kenyini okanonya tekakyaliwo kubanga Museveni yateekawo system mu Uganda Land Commission ne mu Buganda okuba nti batandika okunonya ettaka lya Buganda nagiriri balyeddize era lyo balitutte tebyayogera zine ensonga bw'ozogera baga nti olumba Buganda si kulumba Buganda ettaka lyo bwe lyali ligabibwa lyagabanga specifically mayira akenda kalina kubeera ka buli Muganda aliddawo kaliruddawa tekaliwo kubanga bano bakeguzizza bazimbye mansions bazimbye arcade tebyayogera abaana baganda bali mu Buganda abo nabo basomete balina mirimu baboolebwa basosolebwa tebakyasobola kukola buli kintu kyonna mu Uganda n'okweyita Omuganda kati kive n'okwogera Oluganda kive naye ngola abasajja bakalidde emmanga emmengo batudde bali mu busuuti buli kimu kifudde Buganda ebadde emyaka egisukka mu 2000 etalina kadiizo yabaaki Buganda etalina ddwaliro ekyongodde Buganda amasomero gayo gonna central government yagatwala Buganda amakooti gonna government yagatwala University amagi government yazitwala nga ne university Ssaabasajja Kabaka yateekawo eya Buganda loyo recent banga nte kyalinya chata naye nga basomesa abaana bagundi mutuyisa basiri nnyo okutuuka ku sseeryo ba historians bonyini mubasi mwagala bamalawo so bana abazzukulu ba Buganda balitegeera batya history wa Buganda nga ba historians mubasi mbamazeewo mwagala abantu basiri bajja ku social media kwogera bigo bisanyusa nenga kibagala ekituufu basonda kyogera ffe singa twasomesebwa history na kumanya bya buwangwa nga singa ebintu binanbere byogera doddawa ku TV yawo Kabaka TV y'emmengo BBS Telefina ya Museveni tekuli kyogerwako kikwata ku Ssaabasajja Kabaka bukyanga nvayo kwasamanga aliko olubaala atasamirirwangako teri kintu kyonna kyali ifudde kwogera ku nsonga za Kabaka wadde okuchallenge galumbuyo nayogera n'abaana bali ku social media no one bakera teekako bimansulo nyimba zitakwatagana biwagira Museveni ng'Ebuganda tebasobola byogerako tebasobola babuli update y'amasiro tebasobola babuli update y'abakabaka ba Buganda botuuse wadde okumanya nti olubiri lutuuseewa Ssaabasajja Kabaka ali kuki ali luddawa tewali abyogera CBS gituuta radio ya Kabaka yafuuka y'abanyampi buli akolako mukozi wa iso kugamba nolanga bakabaka bakola bwetooloddwa abamasaza gano agali mu Buganda gasinga obungi baba mamira mataka bagatunda nga baagala tewali ayogera Obuganda busaanyizaawo ongambo te bakabaka bwine emyaka egisukka mu 20 tetulina dekadiizo tetuyita museum kati tiriwo tetulina wadde kyetuyita omuntu wajja okusanga obwakabaka busomeko asome n'ebyafaayo nga tewali wadde akasimo kebasobola okusomako ti nenkumbi y'Omuganda eyasooka oba yeno najjo y'Omuganda eyasooka Omuganda yambala bw'ati nolubugo lw'Omuganda olugwe lw'Omuganda walusomako lwavaano neyalutandika nga tekiriwo Buganda kyo
ne mutulentera ensowole ng'omusajja tasobola na kutambula nga muganda mbu yakulira ekika ye mukulu w'omutuba ne mutuletera abalangata Kiwalabe Male ne Mayiga bali mu kutambuza olwo abalangira Nambejja bali mu Amerika benayogera ko emyaka 2 egisibona ba fake kubanga bali bagala kutunda ttaka lya ku biriro batandise batambuza nti bali ne munaleeta abalangira b'ebicupuli Obuganda busigaddeko eddakiika ntono nnyo okukyuka bu Museveni agenda bojja tuleje mugendo bateeka kuba tugenda bakuba emigo nga nawe gisimufungiza Male Kiwalabe Male Charles Peter Mayiga n'akabinja kamwe akatambuza abalangira bali fake Obwakabaka bw'Obuganda bwemanyiddwa bulinga ngalo zino ewase Kabaka Gundi abaana amanyiddwa ewase Kabaka Gundi abaana amanyiddwa kati mujja tuwulira ensoozi zammwe zimuleeteza abalangira n'abambejja gye basibuka ate na kino kiddamu Masaka tesibuka yo lwa mulangira na mumbejja yenna nkiddamu Masaka gye mutiitibya n'abaana abalangira bali mu Amerika semene mu diaspora teri Ssekabaka yasisidde mu kiteri Ssekabaka yasisidde mu buddu talijo kati abalangira abafe buddu mujja batubuulira bemuli okutambuza mujja batugamba kubanga nawe nyini Mayiga osibuka eri wammwe ekabuwoko kabonera gy'osibuka nakubuuza kitaawo ne mbalaga n'ekifaananyi kya kitaawo musajja Munyarwanda Kiwalabe Male ne bw'atyo njalagamba Obuganda nti emmenge essaawa zino ensowole ziri emmengo zikola ebitundu 7 ku buli 100 y'ensonga lwaki Obuganda bufudde era busaanyeewo Obuganda bwe tusitukiramu n'abalangira n'abambejja okwogera ku nsonga zino temutunenyanga temwenenyanga ffe twogedde byaffe tubimaliriza era njagala genda ku information eya wakati mu ggwanga etwala eggwanga lyonna wano nzinzeewo ngenze ku program entuufu aya ntandise bwenti ntegeeza bannayuganda mwenna abalina abaana bamwe bali majje ga UPDF ngera basavinga Congo kino ekirango kyanjawulo nga bwe tabategeeza nti bannayuganda abasavinga majje ga UPDF abasukka 22 balusiddemu akaba mu ggwanga lya Congo era wiiki eno yagye tufundikira waguddeyo enchukwe oba enjega endala abasirikale ba UPDF abala 6 bakubiddwa amasasi mbagirawo ne gabatta entabo yavudde ku ki abasajja bano bwe batuuka e Congo bagufuula mugano bwe batuuka mu maka g'abantu nga batandika okujja ebiwojjolo ku kifuba nga tebasabye munnanga abasirikale bano baadde bali mu kukola operation aba UPDF tebatandika okuyingira amaka g'abantu nga bakaka bannansi ba Congo akaboozi ak'ekikulu munono mwe bakwatidde n'omu ku bakazi ba office omu asavinga amagye g'e Congo nga abadde ababeeramu commission ez'okubba golodi omukulu ono bwe gamutuuseeko n'anyiiga nnyo ono omusirikale ow'eggwanga lya Congo bwe bamutegezezaako n'agenda n'ajjayo omugemera wala gye yagujje bwe yatuuse mu kitundu ekyasanze bamuga nti mukazi wo ekya Mikayiri bakimuggyeko n'abuuza baani bamutegeeza nti basajja bali mu ngoye ez'amagye aga UPDF teyalonzelonze n'abalinnye ebigere yabasanze n'abakubira amasasi abasirikale 6 n'abajja mu budde era naye butyo ne bamwangwira kuba amasasi naye agamujje mu budde so be bajasi 7 amukaga gwa UPDF ng'ekibavunaana kubikkula oba kuvumbula mawulu ge bataavumbise obufunze bano babadde balina omuzigo okuwujja ebiwojjolo ebitali byabwe nga nenda bugisimufungize era wetwogerera bo 6 eyaabwe baavunise dda kati Museveni njagala bire ku firimu eno video yetandise njala tegeeze gwanga buli muntu wali bera mugumu gasula wansi musisibwa ajja tosobola kutya ebbaluwa yamugiraba mugira bulungi nnyo ebbaluwa eyo ngisangudde ko alisagala bategeere kadi namba na manya njala kwabya Museveni bwana before nga sinamwabya njagala Robert Kyagulanyi Ssentamu mubere ku video eno kano kakoweka nga sindagira ku information eri mukulembeza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kulamusizaako muganda ekasubire ntoli bulungi jebala ko jotusaako engalo kuno kulabula gy'oli muganda wange webale tubuusa na tuggula maaso webale kwagala nsi yo tokyusanga lulimi sigala okwo naye
bagamba nti babulira omwana w'abobwe ng'omunaku amatu okunkomola. Oyina obulabe obukwolekedde. Ekivunulwa nti oyina wakutte abalabe batakwatanga. Wewa. Ng'oyita mu bakulembeze bo n'abalwanyizi b'eddembe bannayuganda bali mu nsi yonna. Abawandiika ebiwandiiko namutaayika ne babuweereza amagulu meeru ogenda okkakkana nga ebirooto bya Museveni bisibiddwa bulungi nnyo. Ye layini y'amafuta eyasibiddwa. Naye ng'ate amafuta gano era gabadde byanswa. We twogerera essaawa zino Yoseri Tibahabula utabaisiro mutano wa Kalekezi mukayuufu nnyo alinga omususa. Nabanyumiriza ka video ke bayita Tears of the Sun ke bazanyira mu Cameroon ne Nigeria akalimu ono America go bayita erinnya ligenze nenga kalimu omusajja mu Cameroon no mu Nigeria kwaliko omugamita mutwakavu omunyikaavu akaviri mwako bakata Tears of the Sun kali ka chikomando mundu evuga kati mwali mbachali babiri kwaliko omunyikaavu no mutwakavu kati gatta bachali ababiri okugagali bamita Bruce Willis yazanya film ya main actor America Bruce Willis munyeka Afrika mwaba basajja babiri kwaliko omutwakavu no munyikaavu kati we twogira mu 7 yagasse characters bibiri munyikaavu mutwakavu Kyagulanyi mu 7 munyikaavu ate mutwakavu ensonga eri nti wamukutte abalawo batakwatanga wewa wasibya amafuta babadde n'ebirooto bingi nnyo ku mafuta ago naye wabagambye ne bazinazina ebirundi bibiri nga bazinda ku Bakasimba ne Nankasa tebagenda gasima naye ate nze nganze gyenfundikire ngenda kugamba ekigambo kimu omuzungu mwesiga ebitundu 25 ku buli 100 omuzungu akyuka alinga fani bw'oginyigena automatic efuwe zenu bwe mala okuweereza akabeeno ng'efuwa ngeweereza akabeeno wego bayita omuzungu kati nze nti awo bwe ntyo sisobola gaa nti omuzungu mwesiga ebitundu 10 ku 10 omuzungu alinga fani efuwa bwe mala okuweereza akabeeno efuwa nabo neeba wakati ye muzungu nze mwesiga ebitundu 25 ku 10 kati bayinza okwekyusa ne batukuba goolo naye nga sofa goolo gwogina bakuba 5 ku 1 mu 7 munyiivu nnyo aluma kati yavudde ne mukuluma awunya n'okuwunyanyooka olw'amafuta lwakuba tasobola kukulaga naye abali mu State House bw'okubirako omusimu gw'omanyi kyaliwo nolwala ebaddeyo security meeting yaganye ogitulamu Janet yayagadde okwogerako naye yamugambye nayanga Janet yadduse emisinde tesudde mu State House kubanga tasobola kwogera kati amafuta galiisa obuzibu naye mu kuleeta amafuta obuzibu kiki ekiddako kikino kankikubula okusinza ku drone zange luli babadde bakunoonya ebitundu 10 kati bayongeddeko ebitundu ebirala 3 bakunoonya emirundi 10,000 bali bakunoonya 100% kati bakunoonya 400% oba jeri simanyi kale katugende babadde bakunoonya ebitundu 5 ku 10 kati bakunoonya 100% by all means naye tulina olugero omuganda lwagamba nti omugagga bw'ayooya ekibumba ttante bino bijje kunze luno luganda oligino omugagga bw'ayooya ekibumba attante Museveni alina ente zeyasiga mu nuupu zeyalunza okozesa ente emu afune ekibumba gwe kibumba tekigenda mutwalira budde ku kino kyewakoze ekisookera ddala tokkiriza muntu yenna kuddamu kujja mu maka ago kabeere mu byabufuzi kabeere mu nabyabufuzi kujja mu maka ge magere kyo tokikola kisazeemu omuntu gw'otabadde naye for good 15-20 years back ng'omulabye no mu political arena be very careful with them nkiddamu Kyagulanyi toddamu kukkiriza muntu yenna mu nabyabufuzi mu makaago emmotoka yo toddamu kutula mu nabyabufuzi yenna kaabaani bw'oba osisinkana b'ebyabufuzi ebintu bino wammanga biveeko handishake haga ebyokunywa by'okumaita omanya ganywa buli wamu ekyo kyoli mulungi nnyo ekyokubiri ekisembayo
office yo yennyini eyobukulembeze ku kitebe weri ku kitebe kya NOP ndoza office yedde ku simu office soko jeso nywemu all along ekira obudde bwotambula obwekiro okendeze ekira nkwegayiridde emmotoka eri yoboddamu okutambuliramu eri eriyo gitegedde gyebaako emmotoka eri gitwasonda gye tuyita Hamad vehicle gyobotambulirako otherwise abasajja kati abakunoonya bangi ojjeko ne Museveni eriyo ba individual abalya sente zino 210 amafuta gantu wagasibire ero ogasibye okuva mu 210 kati eri abakwata omudidi gw'ensimbi lwa broker bandi nga bagalya mu 210 bebamu ku bantu abatwakavu n'abanyiivu ekintu wakutte ekintu kinene nnyo goyinza okubona nti wakisibidde wano olwaleero ba wiki 2 maama wasibye ekintu nga wakisibidde kuva mu 210 gyo kisibidde gye wakisibidde okijja kino lwayo kyatuseko butuusi mukama wange bakunoonya bangi kati nganza banoonya kati sikyamanyi bungi nnyo katonda yakuuma naye nkugamba ng'obudde bukyali akagero kali kajjukire nti omugagga bwayo yente atta mu mugagga bwayo ekibumba atta nte Museveni yalunze ente mu Nuupu mweziri bw'aba yagala Kyagulanyi nga yarakusanya okusinza ku by'omukoze asobola okutta ente n'akulyamu ekibumba. Do you copy sir? Museveni yalina ente mu Nuupu kati gwe twali toli kibumba mu nte bw'aba yagala kulya asobola okufiirizibwa ente ye eryawe ente ezi zikulya okumpi n'akulya. Ompulidde bulungi mukama wange bino mbyogera bwe ntyo kubuulidde kati abeeyongeddeko kunoonya bangi nnyo nga bwenkomye nnyo okusinzira ku sekyuta najja enkuwa weegendereze nnyo ewosale bannabyabufuzi bonna ofiisi yesigale ku ssimu ku kitebe osobola okujja ku press conference naye okuyingira ofiisi obadde okolera emirimu gyo haga kwata mu ngalo simu kulya ku pate biki kintudde nani tukyakwagala nnyo kati awo ngenze ku video eyandese nga maze okuwa security alert Museveni kansubire nti kwoli njagala obere ku video eno bulungi nnyo male okuswaza. Alright, video etandise Yoseliti Pablo tabasala mutano wakanisere tamzizide nsanga bisibe nanyiri toilet kansubire nti oli bulungi kiki ekyakuganye okugenda ku the International Day of Elderly Persons kiki ekyakuganye nga bw'onoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni eri abakunoonya bangi bino byenjogera manyi ku TV kwoli mukazi wo kwali iso kweri semwaye kweri kali kandu bavire ku ntono ku lunaku lwabadde lwa Joe October 1st ebbaluwa eno njibalaze yino mugira bulungi nnyo. Alright. Kasugamba somere baluwa nga byabadde. On the occasion to mark the International Day of Elderly Persons, the Minister of Gender and Labour and Social Development, Honorable Amongi Betty Among MP, requesting with the pleasure the company of Honorable Dr. DRMRMRSMS to the national celebrations of the elderly persons in Uganda, which is celebrated on 1st October 2022. The guest of honor will be Yoseri Tibahabura Tabasirwa Nsiyale Tamuzezide Nsanga Bisibe Nyiri Toilet eyita President wa Uganda. When wansine gamba R.S.C.V.P. regrets onre. The Permanent Secretary, Minister of Gender, Labour and Social Development, P.O. Box, Musanvu, Musatu Mukaga, Kampala, Uganda. Akasandu obak enamba yesimu 0 emunya nyasatu musanvu munana tano nya /5. Email mujimanyi bulungi nnyo. Ne bagamba please bring the card with you. See the program over the other card. Munango lwatu kakandu bavire ku ntono.
Yoseri ebimunoonya bingi birabika biriko n'ebibombola. Ndubaviridde ku ntono. Ku lunaku luno olwabadde olwajjo Yoseri yabadde tasula mu nsi. Babadde bagenda mulya nga Gaza. Badde bagenda mulya nga pizza oba nga donut. Kansula Yoseri kuoli ku mayinza managanze nkutambulirako bulungi. Programu eno oba omukolo guno ogale kwenda kubeera ne Big Town. Mujjukire ne Big Town ebodalinze n'eggwanga lya Congo kumpiko siwala nnyo. Abamanyi olulimi olulwanyi olulimi olukesi. Njagala munjulire bulungi nnyo. Munnango olunaku olwo Yoseri yabadde alina okubeera ennebbi ku lunaku lw'abakadde banne abayika Windows nga bagenda celebratinga. Yoseri teyalabiseeko kiki ekyamuganya okujja. Wuliriza emboozi. Munnange Yoseri abamunoonya bangi abamu tabamanyi naye nga ku bantu abamunoonya mulimu abali e Sudaani, mulimu abali e Congo, mulimu abava e Tanzania, mulimu ab'e Burundi n'Abanyarwanda. Wepo ne Bannayuganda be yattira famire zaabwe ne bakyaliisa akakanja. Mu kimanyi ono omwami ekimutankyesezaawo ye refugee camp ey'Entebbe wali security ne refugee camp Nakasero mwabeera mu refugee camp naye nga ye naye waasula lwakesa lwalabala ng'enkooyo mutambivu tamanya lwoneesulawo. Munnange Katonda yatukoze bubi nnyo era nkolimira nnyo bisajja mmwe ebya Iso n'ebya Eso n'ebya Eso mwakoze ensobi mutuleke omusajja ne bamulye tukooya musajja. Yoseri yabadde alina okubeera abimu ku lunaku lw'abakadde banne abayika Windows balukuze. Era nga buli mukadde yabadde alina okujja abadde asuubiziddwa $50,000 bweddu. Naye olw'okuba nti abasajja bano si babbi balwadde basobola okukuŋŋaanya ebyayi ne babibba. Abasajja bano abayika Windows abakadde era sitiri bafunye $20,000 ku ssente zaabwe era ne beekyanga basinga obungi. Mwabalabyeko nga bagudde mu middo balinda ssente. Munnange Yoseri yabadde asimbula mu refugee camp Entebbe ng'ayolekera abimu. Ne bamugamba mukulu Yoseri tufunye amawulire wano nti oyinza obutatuukaana abimu ng'oyise mu nnyonyi. Soko tumale okukola testing one to microphone olwokojje. Yoseri musajja muyaayi yasoose ne basindika convoy ne toilet ye neyita ku kutaka neyingira abimu kati abantu balowooza nti yakoze eki yazze. Kumbe Yoseri teyayise ku ttaka alina kuyitira mu kinyonyi kye. Kati bamala omutegeeza naga katusooke tusindike sample y'ennyonyi. Abasajja ba Iso ne Ssemwe ne basindika ennyonyi n'esooka n'ejja ng'ereyita mu luutu yennyini Museveni yadde agenda okuyitamu. Bonga badde balina ekintu kimu nti singa bakuba ennyonyi ekyo kiba kitegeeza nti information yaabwe Museveni badde bamugambye agenda kukubibwa. Kumbe nabali abatamanya nga babanywa Museveni nabo balina intelligence. Ennyonyi bwe yazze neerandinga bulungi we yabadde alina okuyita nabo tebaagikuba bategedde nti Museveni kyose taliimu ne balinda ennyonyi endala. Yoseri teyalabiseeko yasiibye kwese mu State House nga atudde yeewuunya nsiba ne baagala omutta nga ate ngo yeeyita president akatenga akali ku ono ne bawulira popcorn zinga zibaluka mu State House Entebbe abula ofuna ekyawakayima wottira banno n'obatulugunya ne gwe otya okufa naye ng'ate ogenda kufa. By all means Yoseri olina okufa. Munnange Yoseri nga balinda ennyonyi yadde alina okugira mu Yoseri teyazze era bw'atyo nga Yoseri teyalabise ku mukolo kubanga babadde bamaze already omusakolinga nga space yo nawadde alina okuyita otuuka abimu badde bamaze ogisakolinga nga bagenda mukuwa kyeyakola ntabyamira ne byalimu naki badde bagenda omukola olunaku lwajjo abimu. Eso SFC ne SMY ne Museveni kiwakanya tewafunye intelligence ekyaganya okujja abimu. Badde bamaze okulookinga target omanyi mu kulwana kw'omu bbanga kuno waliwo kye bayita locking the target. Bamanya ennyonyi kika kyegenda okujja egenda kuyita luddawa era ennyonyi eno kika ki kati ne bamanya we bagenda ogikubira kati space badde balokingidde Yoseri omukubira. Yoseri teyazze nenga badde bamala omubazo mulokinga mu target nga bagenda mukuba ennyonyi teyazze. Gye basindise badde bamanyi nti eno bwe gye bagenda gikuba Museveni ategere nti badde bagenda mukuba ne era nabali badde bagezi balina ba informative bamwe bagenda nti omusajja tazze neyo temugikuba noona nayo jja kuba bulungi ekiri atabala kiri asigadde mu nnyumba. Naluno oluwonye naye nkugamba ekidukunoonya bingi nnyo n'okusinzira ku byomanyi wattanta byamira nottabyali baana mu nnyonyi ekikunoonya ekyakuganya okugenda abimu era kyekigenda okunona wona wonoobeera. And I bet this mugenda tandika okulanga Yoseri akendezza okubeera ku state functions
naddala ezitali wakati mu Kampala ekyo mukijje kunze okutandika n'omwezi guno kubanga ebimunoonya byagala tukamu gwa mukaaga mwaka gujja ebimunoonya bingi mulimu amazike mulimu engamiya mulimu enfudu mulimu ebiteega mulimu amayembe mulimu n'abantu abalaba batambula n'emizimu gimunoonya kati ku bino byonna bimunoonya tamanyi kituufu kyagala mmulya naye nkugamba bigenda kulya osaaga ekyabimuwawonye ne next day tojja kuwona muyinza oganda musajja byayogera si bituufu yiyo ebbaluwa yiyo yabadde guest of honor yiyo teyazze yiyo mugisome olumu nga simanyi bebadde etya zakangikyuse bwete munagisoma mugitegeere yiyo doza bwenjiwunzi kabanzi musobola ogiraba nti yabadde chief guest of honor yabadde alina okubeerayo doza mugira bulungi nnyo oba musobola ogisoma obulungi oba njiddemu njiwunzike bwe nti mugisome bulungi yabadde alina okubeerayo teyazze kubanga yabadde afunye intelligence ng'amazike gamulinze gafunye n'ebbogoya ganywereddeko ne pepsikola gamulinze n'abuuka naye ojja kuba bulungi awo nvuddewo ngenze ku information lwadde lwa Saturday tugenze maaso kati gano ge mawulire amalagi mwagala okutegeera mu mpuliriza bulungi nnyo bwe twali tuyingira akalulu ka 221 era nga tuli mu campaign mwalaba Yoseri ng'ayiise oba ekifaananyi kirinamu mwamulaba ng'ayiise ali ku myaka gy'emituufu 9 oligino nga mulaba ayiise. How come omwami ono addamu n'afuuka n'addayo ku myaka nga 6 oba myaka 7 nabagamba ayina therapy gye bakozesa n'empiso beza goyanga kati bwe twali tuyingira akalulu yali ku oligino we yayiikira buli kimunga kimula ayiise inaavuddeko etandise okugwenga ng'ayiise. Omwami ono abadde akozesa sirapu z'empiso abadde akozesa empiso injections zibamukuba ne zisika skin naddayo buto ng'akozesa amakerenda ng'akozesa ne sirapu eri ey'omusaayi gw'abaana bato gwe banywa. Kati wulira embaga ennaku ezo abadde anyirira bulungi amazzi okola myaka 6 kubanga empiso zibadde zimukolera otwogerera essaawa zino Yoseri yabagambye nkooyo okunkuba empiso kubanga si kyewulira bulungi nnyo. Yensonga lwaki wajja kumukola atule eddakiika 40 n'abula n'ava ku nsi neyeebaka takyasobola obulimi biri bwe tebukyasobola kukontaininga ddagala eryo. Era omwami ono bajja kkera bokezi mu State House nga teyavudde mu buliri oba azikiridde wantu wanza n'okuzikirira mu ttoyi kubanga eddagala bamukuba okipinga sikini yo kubanga erabika bwetyo lyeddagala bali bakozesa ku mugenzi MJ era eddagala bali bakozesa ku mugenzi n'abakyala oli gwe baziise wiiki nga 2 bali bakozesa n'abantu abatera oddikozesa naye eddagala lirina effect emu nti lituuka ekiseera ne bibanga olinganga enkoko bw'okwata sikini y'enkoko n'ogikwata ngeri mu bbanga betumbi tegukyaliko kitegeeza timing ejja kutuuka abaliko balusinga bbomu era kyekigenda mu maaso. Bwe yazze okukola okwogerako eri eggwanga mwamwetegereza nga zeemu addayo mu nnomo kubanga yaganye omukuba empiso zino bamukuba empiso mu sikini wano nga mulago bamuteekamu empiso neddamu nemuzimbulukusa kati ali overdue yabagambye no saagala kuddamu kunkuba empiso okujja nga mulina any other method y'okuleka sikini yange ngeringa bwe badde bwe kiba si kyekyo mundeke. Era otwogerera essaawa zino yaganye empiso zino naga mundeke kubanga ekituufu kiri nti omusajja ekennyini awulira ebintu bimutamye asula teyeebasaala ogootana puleesha ekonomi emutwala abasajja abavubuka bano berabaгаye bali ba strategies 30 basasula abasasula sire bamukola tebikyategerekeka ate n'empiso z'omukuba zimuleetera obuzibu nti katombere gutuuse gutandise okukoma omulabe atandise okuddayo mu origino yekennyini atandise okuyiika zeeyo bulungi nnyo ndozali bwatula mutandise omulanga atandise okuyiika yenna mudde mulabe kuyagudde olediyo bana bwe yaddaafana bwe yazze ku State of the National Address byaddaafana azzeeyo ku origino kubanga yaganye okuddamu omukuba empiso. Kati luliwe twakala nti omusajja ono alinamu ddabo no si ddabo ye Museveni kennyini naye bali bamutadde ku treatment ey'okumuzza obuto olw'empiso za goyanga nza muntegedde bulungi kati yaganye naye nkimanyi okusinziira ku information efuluma ayinza okwagala okuddamu omukuba empiso eno obutta leetera public kulaba nti ayebye nenge ekituufu akoze eki ayebye. Jjukira mukuba empiso zino already ali ku chemotherapy okujjanjaba cancer ayina n'ebirwadde birala bingi nnyo kati ajjagata chemicals ate abasoma chemical waliwo kye tuyita chemical reactions
chemical reaction zisobola okubalukanga bomu n'olebekanga bomu kati wayolekedde akaseera ako nembagambye nti yagambye basawo be I'm tired of these injections kubanga azuulira zimuleetera ekizibu so yembeera mwali essaawa zino nenga kyemba mmanya omusajja embeera yembi nnyo eteetaaga nakutunulako wano nno wengendera ku kyengambye omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu mukama waffe nkulamusizzaako era omulundi omulala nkugambye nti yoseeri musajja mukambwe nnyo eri ggwe olw'okusitopinga oil pipeline era njala kutegeeza nti omusajja ono system gyataddewo kati ey'obukambwe y'okukwata abantu nga wamba abantu ne drones kino akikoze olw'okuba nti alina obusungu ate nga kitandika butandisi mujjukira nti omwami ono ye mutiitiza kyasinze naye mukuwa ebiragiro by'okutta abantu teri amukwatira nsawo wetwogerera essaawa zino mukambwe ennyo tayagala kulaba ku muntu yenna Robert Kyagulanyi Ssentamu weegendereze nnyo abantu b'otambula nabo olw'ensonga nti bano abantu bali ku biragiro eby'okuba nga bakusaanyaawo kyokoze teri munnabyabufuzi eri akikoze kati ne bw'osanga omuntu nga ku social media munnange toleekana nabo kubanga bantu bamanyi kye bamanyi nga bakomera Yesu ku musalaba obudde ne buziba emisana ne bebuuza nti tukomeredde ki kino nabo bwe tebajja kutegeera oluvannyuma ng'obudde bugenze alright era nga bannayuganda bagambye okwegendereza Kenya doza nakyo nkibagambye mukitegedde bulungi kati buli muntu kiri gy'oli okwebera mu others muteebereramu ensi egenda kuba ebatuulidde mu bulago kati buli alina ensimbi alina bizinensi wuliriza bulungi nnyo kyenkola bannange saagala bakinkole seruka mu bayuto bakama kujjuterye ng'akuwoloma ebitongole bingi byagala binyiika mu nsuwa okuva mu Uganda ng'ebitongole bino bya magulu meeru bibadde bifacilitatinga ebitongole ebya gavumenti gamba ng'amakomera gamba ng'amasomero ga gavumenti gamba ng'ebitongole ebiramuzi ne mu poliisi mwennyini n'okuddukanya n'okuddukanya ku sectors ezimu eziyimirizawo ekonomi ya Uganda wetwogerera waliwo ekitongole bakiyita DGF kigambye kyandijjenta mu nkolagana yakyo ne Uganda mu myezi mitono nnyo abatunulizi b'ebyobufuzi n'abatunulizi b'ebyenfuna bagambye nti ekitongole kino singa kibinyuka mu nsuwa n'ebitongole ebirala munda Uganda wandikifuwa ng'okizza munda kitya bwetwogerera essaawa zino ebitongole bisinga bingi bya gavumenti bira biri mu kustruglinga abasomesa ge bakaba ge bakomba tebalina musaala abasawo balaka banaatera kwekuba ddagala okufukuuna obulumi bwole mitima abasirikale bo buli mwana atera kwekuba ssasi mu kabina abasirikale ba prison kale banaatera ndoza kutunda basibe bennyini bafunemu ekigule amagala eddiba nga n'ebbaluwa ezazessamu ne zibalaga nti emyezi oba omwezi guno oguwedde naguno omusala teguliyo bwe tugenda mu basirikale ba UPDF ekitokota si kisaanikire kubanga ebijanjabala kati si bisiike mu state house yo bambi ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka kyova olaba yataddewo system eyakuba nti buli musirikale wadde mbokola kyayagala kasitaba nga tasse muntu obbe goyagala mwalabye akatambula ku social media ak'abasajja abasirikale abawambye abasajja bagwira abo si bannabyabufuzi wabula abasajja badde baddukanya bizinesi mu Kampala abalina ababega nti ono alina ssente babakutte misana tukunga n'enseeraba akatambya katambudde nnyo zisaakazanyo olw'ensonga nadde njala funa details zaako entuufu naye ndowooza kankabaddiremu wano katono nnyo bannakafunyeeko wano bwemba nakafunye naye bwemba sikalina nereza mwakalabye saagala kabaddira mwakalaye bulungi nnyo akatambya ako naye nga zizimu ku nkola z'ebitongole ebikuuma ddembe kati kaakano
Ekyo kiri mu Uganda mu Kampala wakati. Bitongole bya kwerinda omuli ISO, Semwai ne ESO bebali mu kola emirimu gino okwesasula. Kati mu abasajja baddukanya business mu Buganda n'abakazi. Bwe bataba batandise okukwata abasajja abeero batali bannansi ng'abateeka mu mmotoka kifuba misana. Kati kambagambe na kino. Okusinzira mu sources zange ez'enjawulo mu intelligence bantegezezza nti abasirikale kati balina eddembe lisobola okukwata omuntu bamutulugunya mujjako ensimbi ze n'okumuwandiisa ebiwandiiko mutolako ebintu bye kubanga tewali ssente ze basasula. Butyo mu nguudo ez'enjawulo ze tuyita highways mwasanjala. Naddala abantu abali mu kufuluma n'okuyingira ekibuga nga bayingira Kampala. Ekiro mutandise okulaba red blocks eziteekebwa ku makubo gano nga ziriko abasajja bali mu ngoye za bulijjo n'abali mu ngoye ez'abasirikale nga bataddewo drones ez'enjawulo. Bayimiriza emmotoka ez'abuyonjo, bayimiriza emmotoka ez'abasaabaze nga bayina already lead abantu bali mu mmotoka ezo nti bayina ensimbi. Kyenava mbagamba nti buli muntu yenna ng'olina ensimbi weewale nnyo okuba nti onyumyanyumya nnyo, oyasamayasama nnyo, oyogera ebyama bibulira buli muntu omu nga bw'olina ensimbi era ziri ku akawunti gundi oba sirezo ziri ludda wano. Kyogamba omuntu olwaliro kyabuulira spy wa ESO oba wa Semwai n'akibulira abasirikale ne bakuteega wonna w'ova ne bakukwata nga bakutta omusajja oba mu Pakistan oba muki ne bakuteeka mu kaguli ne bakutwala. Essaawa zino red blocks ziteereddwa ku mwasanjala kubba. Muno mwe muli Entebbe Highway Express, mwe muli Mukono, mwe muli Bombo Road, mwe muli Hoima Road, Mitiana, Masaka, red blocks eziwamba n'okutwala abantu nga bajjako ensimbi zaabwe. Kino kigenda mu maaso. Ntegezeddwako nti ekiri mu safe house kitokota si kisandikira embooka enyooka balinga bakuba amayembe gasenguke mu masabo naye nga kizibu nnyo. Abantu bali mu kuttibwa bali mu kuwambibwa mu ngeri eri enkadde yaliwo ya Pandagaali. Mujjukire eno emboozi eriwo si mpya nnyo. Tugamba nti byafo ebiddiriŋŋana ng'okujja kwali tubimanye. Ebikolwa bigenda mu maaso mu Uganda. Bye bikolwa byaliwo ku mirembe gy'Obobote Ejaamin ne baani ababikola nga bano bennyini. Kati bw'abanga eyali nga ali mu system nga bakozesa mukozese nga akola ebikolwa by'okuwamba n'okutugunyizwa kati ng'ali kati ate yavuga kati kankigambe bwete bw'abanga kondakita mu myaka giri egy'enkaaga egy'ensanvu n'egy'ekinaana yakolanga ebikolwa by'okuwamba n'okutta kati ng'afuuse duleyiva yavuga ng'emmotoka alina full tanka kikye mugenda okulozaako. Butyo baganda bange ababuwala nabo bulenzi balina ensimbi naddala abaana ba Indigenous Uganda zimulemekerawo okwesoma. Bw'oba olina ssente zo zikuyambe ne famire yo. Bw'oba olina ebyoggaga bikuyambe ne famire yo. Okubiba bulumbuye tebina kibukugasa. Okubuulira omuntu yona kibina kibugasa oba genda kwereetera bizibu kubanga bano abasajja balina ba informant. Nga gwe gwogenda okubuulira ekigambo kino gwonyera ate ekizibu kye muyina bwe mumala okunywamu entabaaza bakadde ne musumulukuka. Nze golaba nna ssente. Esimu eno gira kuliko ku mobile money kuliko obukadde 3 ku account nako obukadde 100 alina kalina bili egindi ebugolobi nze ndi mu America ne passport ya America ino njirina ndi mutuze wa Bungereza ne passport ino njirala nze nkola business tutunda bintu bwe bitu tubijje onwedde chupa za BS za Nairo notandika okutokomoka omugambo nga weyogerako kumbe mwana mulezi weteeka mu bunnya bw'empologoma nga tomanyirwa chupa za bia nyazo oyogedde kikulu mwogera nnyo temulina kasiba bagenda batta bagenda bawamba bagenda batwaleko ebyammwe lwakwesoma na bitaliini. Mirundi emeka gy'owuluddeko wava mu nnonga z'okwesoma nti alina ssente. Mirundi emeka gy'owuluddeko abagagga balina ssente nga beeyogerako. Oyinza n'omusanga baneko eza bulijjo naye bwe bakafuna ssente ennaku zino olina ka 1200 simanyi olina ka Primo olina iPhone 6 simanyi nakazimba obuzigo bupangisa mwogera nnyo bajja bakuba emboko bagenda batta. Guno omulembe gwe tulimu economy egenda ku crashinga kitegeeza nti wetulaga wafu nnyo. Mwabeesoma abeeraga gweragirako amaze emyezi mukaaga tafuna ssente omwana mulwadde talina ssente bagenda bakuba emboko nga si bya bufuzi wabula byanfuna ebyo bakozesa kati mwogere empola nga munywa omwenge ogwo nkibagamba. Mbalaba ku social media kuno nga mweraga simanyi nze nina kino olina ki ozanyisa omutuusi nga talina ssente ku economy egudde bagenda bawamba bagenda bakuba emboko bagenda batwalako ebyamwe kubanga buuza jjajjawo ekyaliwo mu mirembe gy'abasajja bali basibira mu bbanga tebalina nsimbi bajja kutegeeza ekigenda okuddako ngera bategeeza buli munnayuganda gy'oli olwa vidiyo bw'oba olina akasenteko funa ekikondoolo kasibe kanyweze wetulaga wakambwe okutandika n'omwezi ogw'ekkumi n'ebiri ng'ennaku z'omwezi lumu
okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga banasomera budget mugenda kuwulira endulu n'ebiwobe mu Uganda nga business ziggalawo ng'abantu bababbako ebintu ebbanka zitwala ebintu amasomero gaggala buli kimu kiggalawo twabagambe ne struggle tetugenda kuba muntu sasi wadde omuntu oluyi wabula economy egenda okutwala mu 7 nga mwe kennyini abebuzabuza abanga abafuka banamu mugenda okujja ku street nga mujja mu katali abayise n'abali mu diaspora kigendako katako ojja sindika $1,000 nga tetukyalina mugaso luddukanga ice cream agudde mu musana nga asebengerera gwawo nga nawe kikwatako ekampala sindika miliyoni sabaga nti tezikyalina mugaso ogenda kukola otya z'okusengala byo mbagambye okuva nga Desemba 1 okutuuka mu gw'omukaaga gwa 2023 buli alina akasente kasibe ku kikondoolo tandika okukabala nga ffe yagamba sente zembanzi wanampandako n'eddutu otherwise bw'otakikola ojja tuuka okweyambula otambule ku street ng'oyita tembu ng'ekikuyisa tembu economy okitegedde bulungi ensolo ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa edda ennyo mu mbeera gye tugendamu abasirikale bajjanga mu mayumba g'abantu ba civilian ne bazikoona ne bazijjamu enzigi ne batwala okuva ku siripa kwandaweya ku radio ku TV n'essaawa y'okumukono ne bakujjako ne bagitwala kyekijja kirinde bakyabateega mu makubo bagenda kujja mu mayumba funguwa mulango zekyamufungua mulango kyabaawa goloza lwaki abantu bacha olulimi oluswayiri balukyawo olw'ensonga lulimi lwakozesanga okujja okubba okufuna ensimbi ez'abayimirizangawo nobody yabagamba nti muline emmundu mu mmanja omusaala nono yabagamba dda muline emmundu mu mmanja omusaala they are going to do every possible thing to get money from you the civilian so be very careful ekigambo funguwa mulango nkiddamu kyava mu mbeera economic crisis in the previous regime. It is exactly what is taking place right now. Remember, togezanga n'ogula embwa nga tosobola kwerabirira nga n'abaana bona tosobola baliisa embwa ejja kulya. Museveni yawandiisa amagye mangi talina ssente zikasasula kati amagye ago galina kunoonya gye gajja ssente gagenda zijja mu Bank of Uganda teziriyo gagenda zijja mu bwe bannansi. Bambega bali mu akedi mu Kampala bali mu gwezi abulijjo nga talina ddene 10 ng'akubala essimu okuteya ssente mmeka ogiye ku bando kuliko ssente mmeka ogenze mu beti obetinze ssente mmeka ewuwo luddawa olya luddawa motoka kijyovuga oyina boda ki abaana basomera luddawa kiwamba baana ku masomero in terms of paying the ransom oba okutusasula omutango kigenda kujja anti mwana gamuli bana bagaga nga bawamba omwana bagaleta obukadde 2 tukuta omwana wo oba bagaleta obukadde 5 tukuta omwana bataga bagya musala kongo kiki bijja mpo bino byogera bulungi nnyo ninga bigenda kujja ekigambo fungua mulango kyalo so kitega nti gula wo bacho geranga emirundi eji fungua mulango omekata fungua mulango omekata kila muntu fungua mulango ogwo kudda kwa ulyanga migere atenzi jedda zalizanga zam emigereji nga bali munda fe twasulanga okulubaga ludinze banzalira okuva kulubagalo ku musajja lumbo kutuka ku lubiri Mengo yaliga kilomita h feke nyini batu banga ne basibe ebintu ebitutambuza okuvana ku musajja lumbo tubirekeza mu lubiri etubiteeka ne tudda makaga ffe gwenyini bintu ne babikwetisa paka mu lubiri no biteekayo ne mudda tenga nembo ku muzifunye ne mukina mukaga byalunga Museveni yakawamba mukitegedde bulungi kyekijja ne mujja kitegeera kuba mulina emputu nyingi naddamu basajja abaganda n'abakazi bwe mbeera mbivu ne munywa omwenge ne mulabira nti ensi etambula good enough oba bad enough buli kintu kibeerako advantage disadvantage kibeerako ekirungi n'ekibi bwe mula mbivu ne mugenda mbivu ne museka temanyi nsi bw'etambula ensi edduka ku sipiidi ensedduka ku speed mubera mu comedy store wasimanyi mubera mbivulu simanye nembuzi zakutudde ente zapamye sime biki mubere mbivozi vozi ensedduka speed neke ne kutuka mu nyumba yo mudiro lyo lojjo tegera nti obeda mu comedy store wasime kigenda maso lojjo kitegera nti ensi kituufu ekola ki edduka kale bannange ndowooza nakulaba kakatuna bakyadde mukiriza okugenda kwayo kuno enswaswa etaano erege engalabi
mbatumiddeko mu nyombo endaba balwanyi bannanga bali mu struggle eno page empya kwenjira nga nkolera mpaka ngeri gye bataddeko restriction ekomyewo tujja tambula mpola mpola page ya lunaku lumu nemwe bali kubeera ko bangi bwe muti mukaba 13 ampera temufaayo mubeere bagumu ng'asula wansi ono musajja ayidda bulako majani ninjala kugamba ekigambo kimu omuntu akuleetako akajanja kasomagize eyalira nawe muleetera akajanja kasomagize akola ki eyalira mukama abankumira atakumira mpera naye panda gari yazzeemu fungua mulango yazzeemu byonna mugenda biraba naye ng'abantu bana Uganda abali mu East Africa mwegendeze entambula zammwe security muginyweze nnyo East Africa tekyali safe eri obulamu bwammwe nga muteka pressure ku Museveni nero Kyagulanyi Ssentamu gy'oli nkutumiddeko nnyo beera very careful nnyo message enkuwadde very careful nnyo azinga abasigale ku social media musigale nga mupressurizing amayiga n'akabinja ke kave ku Ssaabasajja Kabaka kubanga Museveni ewaatuuse alabika ayidde abulako majani abantu mu Dar es Salaam namba tamuddeko buli mujali nkutumiddeko era mbaagala nnyo temujjanga okwo mukama bankomere ero page gye tujja tubagita Lumbuye Broadcasting Service eriko lebo ya TV mabega eyange n'ekifaananyi kyange wonna wogisa yeeno yokka eriwe nebe kumija kuba na page 3 Fred eriko Kajube Fred 2 mugana nge pato kwa akolera Ninsima n'omuwala omulala abantu kune bakolera ko bakolera ejeri kulikere ya Lumbuye yabadde enkolera nene ya Lumbuye Broadcasting Services page 3 neri yabadde enkolera ko sazi ina restriction ya Facebook nene mpya gye naguddewo so tebababuzabuza n'omukuto gwa YouTube guliko Lumbuye Fred kuliko ekifaananyi kyange gwegokka ebisigadde siriyo ekirala page yonna gy'osanga bataddeko ebintu nga biri page eri manya gange zisizanyi mbabulidde ezange kuziri mukitegedde bulungi mbabulidde ezange page weziri sina bintu birala ekirala omuntu yenna kubira essimu nga ganti yenze no sikola visa sinoonya mirimu sina kyenkolera muntu kati yenna aliyo nga abafera akozesa page ezo simebawola ssente sibiriimu sibimanyiiko mukitegedde bulungi ntumiddeko mwenna bakyali bange mwenna abali mu group ez'enjawulo eza WhatsApp eza Lumbuye Diehard Chemical Ali Diehard Teacher Lumbuye Diehard mwenna balamusizaako mbaagala nnyo mwenna bafaita mwenna balwana entalo zange siriyo mbaagala nnyo mukaba 13 ampera mubali kwagala Buganda bali kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo mukitegere nti mwenna mu nsi tulwanyisa omulabo ogwo bamuyita Museveni wana bavuddeko buli mwajja kweyagalira mu nsi nze sikyatya nasalereewo ekyo kibabuulira wokunzika nababuulirawo dda tanda kiwambya ku main chorus temutagana kuyingiza motoka munda nenga nkyaliwo ndi mu struggle mpaka last mwenda bana struggle yisamu situle kubanga otandika butandisi mukitegedde bulungi akutiisa yitiisa ina mugambe nti okufa kumu n'okuzaalibwa kumu olw'ensonga n'abafa tebaddanga tumawe gye baalaga kati gwe akutiisatiisa mugambe genda otiise nnyo kubanze tebampiisatiisa era nkiddamu ba iso ne eso agents abali wano mu Butuluki abanoonya go and eat your mother something I'm not scared because I'm not immortal. Anyone can die anytime. This world is not my home. We are belonging somewhere else. We just bypass. So whoever looking for me, go and eat your mother something. Genda okole kyenjogedde mu Luzungu sijja kyogera mu Luganda naye nga kimanye mbalaba atemba manyi. Sijja kutiisibwa ate sirya mu nsi yange lukwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Wembi mpaka lasti. Sekati gwali eyo ng'onoonya Lumbuye, simanoonya William Asimwe, onoonya Pato, mutambula n'obutwa bwammwe, you will end up taking that poison yourself. Ate wano muzanyira nabalabula dda. Omanyi mu bwongo muyina bwante, temutegeera. Mulowooza bwe musobola okukolerawo effujjo. Mbalabula. Mulowooza bwe musobola okukolerawo effujjo naye. Mbabuulira. Mulowooza bwe musobola okukolerawo effujjo. Naye mwegendereze bw'oba ogobanga musajja muno lekanga mwezi n'akuza nze sitya ne mba nkusanze mu kkubo soka sikwata mu ngalo okubuuza mbuuza ne wonna enfasiza nze ndi street boy nakulya ku street nali forminga buli forminzi otherwise bw'ojja obubi tuyinza okuvaawo kuba kati ndi mulala nnyo sirioli so oba onnoonya nga gulooza nti onnoonya jangu mpola kubanga mwenna muli documented bulungi naddala bambega bali mu Istanbul mbamanyi miri gye mukola
neba embassy delegates abali mu mirimu egyo y'okunoonya namwe mumanyi bulungi nnyo muri profile bulungi nnyo so kati ekyo gandi muntiisa munoonya mumala biseera mukitegedde bulungi eno ensi tutako buyisaako wayagivira tuli mukka mugende empola speed control ekizibu kiri eki yosere kuva bisiga tujja bisetinga yosere kasitaba bisiga tugenda bisetinga kubanga nze sibalina buzibu gwe noonoonya ompopotwa I don't have any problem with you ekizibu kyange Museveni kubanga ensi siiye si munansi refugee ali mu kampu Entebbe kati gule gobadde obutombo onoonyera obuyomala biseera kitegere bulungi sitya ate weni mpaka lasiti mbaagala nnyo mweraba